عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Digital Media Uganda Segawagira tuli wano ku ttendekero lya Kabaka erya Buganda Royal Institute of Business erikulembera Oweekitiibwa Joseph Balikuddembe nga ye principal wamu n'olukiiko lwaddukanya nalyo basazeewo okulaba nga basiibulula abaddu ba Allah abayizi abasomera ku ttendekero lino ng'ate bigattiddwako n'amatendekero agalinaanye mu ggombolola wano ey'e Rubaga nga omugenyi ow'enjawulo okuva e Kibuli ye Sheikh Ibrahim Ntanda Muzanganda Deputy Supreme Mufti. Nze akaseera kano wandize ebinte kubeera ntakwetaseeko akaseera kano kubaniriza badde ndi mu kalati abaganda bange wano era bw'otuukidde mukadde waffe mbategeezezza nti obusiraamu yandibadde kyakulabirako eri abalala nga balala balabira ku ye ne bakola ebirungi si obusiraamu ebbanga lyonna ne mbategeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayisa ku lulimi lwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabeera nga atugamba nti man satara musliman omuntu yenna abikkirira omusiraamu ng'alina ensobi gy'aguddeko kubanga ffe wano tuli bayizi tulina ensobi ze tugwamu naye okusinga ogenda ogiralaasa mu dormitory oba hostel gye tusula sooka omutuuza omugambe nti fulaani nakulabye obusiraamu obuswaza naye lwaleero beera nti otereeza inshallah ate akwongereyo akhira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Supreme Mufti. Tubaza Allah olunaku olwaleero lwamusiraamu era ensonga ezimu kuzigatta abaddu n'abaddu ebaki biba biteekateeka ng'ebiwogiraba era neebaza akakiiko oba boodi ya Buganda Royal okubanga esobola tukuŋŋaanya awamu amasomero ag'enjawulo bannaffe abazze naffe ngaffe abayizi mwebale nnyo mwebale ddala.
era okusiima kwange simanyiriza basiimamu naye mutukumyekumye ekwebaza kwaffe okwandiikiddwa abayizi ne baba n'ekifo ekyeyawulidde tusinziza ati bamanya ekyo kinene twafuna omukisa ngaffe komite y'abasiraamu ne batwawulira nti mwe omusonni gwammwe mugenda saaliranga wano era ekyo tukiibaliza ddala bannange komite era boodi ya Buganda Royal ne principal kibanange tweyanziza anziwuliriza embeera yonna aziwuliriza era simulyanga complete kibanange kisiraamu yagenze nagera mufisa principal oba namukubagana era fenna ekitiibwa kya salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu. Ekyo kimaze. Ekyokubiri nja kusaba abasirimu era abakuŋŋaanye wano mugatte engalo twanirize Deputy Supreme Mufti. Abasiiri bangi abateeseteese okusiibulula abasiiri Buganda Royal agenda okutusiibulula ye Deputy Supreme Mufti. Mukama wange toyanze okutwagala, toyanze okwagala abavubuka bano. Abavubuka mwesuleko ate kino kitwalenga ekyokuyiga nti bw'okola ennyo n'onaaba mu ngalo olya n'abalangira. Olwalwo tugenda kusiibuluka naye nga tusiibuluka ne mukadde waffe. Tweyanzege okutusoosowaza n'akadde kano k'otuwadde. Mulangira Ssuuna yaŋŋamba nti bw'oba oyoola empeera yoola ku zino eziri mu nnaku 10 ezisembeyo. Nemugamba weesirikire empeera kanziyoze emikono 2. Mukama wange tweyanza nnyo tweyanzege era n'olwokutaano babadde bawulira ebigambo byange. Bwe baali bantuma okuyita bayagala kuwulira ku bigambo byo naye si byange. Nanyizibwa ku nsonga z'abayizi gende mulopera ensonga ezo ziyinza okuba nga si nsonga oba oliawo. Weewaawo Mukama wange tusanyusa okulaba ekiseera ekirungi. Assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi'awni subhanahu wa ta'ala. Nsabe Supreme Court. Bismillahirrahmanirrahim. Okujjako okubongera okubanyweza omuntu ow'eddiini, omuntu ow'empisa yafuna omulimu kuba koosi niyinza okubanga mugirimu togirimu omu okukakasa wennyini. Kitegeeza empapula mubana nnyingi nga zifaanagana okwawulamu ne baawuliramu ku bintu bibiri: enneeyisaayo mu ddiini yo n'empisa yo. Olwo oba omaze okusukkuluma ku mpapula z'abalala. Muliko Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagiyita ilmu nafi' oba irimu egasa, si ya hadithi yokka oba Qur'ani oba tarehe, wabula buli knowledge yonna ejja okubanga ekugasa nga egasa n'abalala, eyo gyetweteekako olwaleero gye muliko. Ensi yonna gye yakomyewo emabega neeraba nti omulimu gw'omutwe oba ogw'emikono gusinga ogw'empapula, nga nekyoyogera ku mpapula tokirinaako kyosobola kola explanation ku kyo. Olwekyo muli ku kituufu, tiwaba bagamba nti muli ku bukyamu. Olwaleero ffe tutambuddeko mu nsi eziwera. Ekimu ekizitadde ku mutindo wano omulimu gwe muliko nga Japan, China, zonna
tebakulembeza madiguli, bakulembeza omanyi ki. Nolwekyo mwesuneko, Mukama bw'abanga yabalondamu nammwe ate muve wano mujje muyambe society yaffe twebyo bimuyize. Akaseera katono nnyo ng'ate abantu bano bayagadde ku bigambo by'omukulu, saagala mbitwale ssebo ow'ekitiibwa Supreme Mufti. Ke kaseera kano abazaana bano n'abakatonda bano bawulire ku bigambo byo bye beesunze. Bismillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ekitiibwa principal, abayizi bafe ab'omukono, abaami n'abakyala, by'omu kiti kiisebo obulangira, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nanyini byonna eyasalawo ti guno omwezi gubere gwa Ramadan ate gube gwa kusiiba, nga kyayagala mukyo olwambala nze okulujja mu dduuka n'olwambala yaki luba lukubanja kulwosa budde ate ku mulembe wabaawo okugenzeeko obutonotono kunaawe wadde tolabye naye bwolwoza n'ogolola ne ludda okujja. Kati eyatutonda Allah subhanahu wa taala omwaka guno okutumaliramu yalaba nga waliwo obwetaavu nti atuteerewo guno omwezi ogwa Ramadan libeere essomero gye tuli bwe tuyingira ennaku 29 oba ennaku 30 tweyozeeko enfuufu yonna kakica yenna eyakutwakuŋŋaanya mu myezi kino emirala ekikoze eki ekikulembedde. Lwekyo tumwebaza Allah subhanahu wa taala ennungi eyo yatuteerawo n'atugamba nti bakakasizzaako bambaleetedde ekigambo okusiiba nga bwe nakikola kubaakulembera. Kiki kyatunoonyaamu? la'allakum tattaquun, nga obaolyawo munaafuna takwa. Buli lw'oyita mu kasengejja kano, buli lw'oyita mu kagolobolo kano, oteeka okuba ng'olina ky'oyize, oteeka okuba ng'olina ky'otereezezza, ky'oyongedde ku ky'obadde nakyo. Abantu abamu bayinza okuba nga mu mbeera zaabwe bali bulungi, ensabo nga nsanyufu, talina ssuubi lyonna nti oba olunaku luyinza okuziba nga tafunye kyazze eri lubuto, kyazze eri mumwako, nga ye takirowoozanga nako. Naye bw'afuna omwezi nga guno, naye n'ayisibwako mu ekisasaiza eyo, amanya nti waliwo abantu ababeera mu mbeera efaanana bweti nga balina obwetaavu naye nga tebalina busobozi bwetuusaako kyakulya. Kati bw'asoma embeera eyo gy'ayiseemu ng'amutegeeza nti munange central government erabika erina kyemmanja, asaayo ebirowoozo central government kitege wangi kyerina kyebanja. Omuntu oyo ng'ayise mu kagolomola ako ateeka okumanya kiki omusajja oyo kyakola kyayogera. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yabuuzibwa, manyi basahaba bayagalanga nnyo okumanya nti mulimo ki oba nsonga ki egenda okusinga okuyingiza abantu ejjana. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabaddemu ebigambo bideka, yabaddemu ebigambo bibiri, n'abagamba taqwa Allah wa husnul khuluq, okutya Allah subhanahu wa taala n'empisa ki, empisa ennungi. Omuntu mulamu yenna, omuntu okutegeerekeka kikyali ateeka okuba nga yeeyisa bulungi. Kati takwa eno Allah gye yatuteerawo tuginoonye mu nnaku zino 29 n'ennaku 30
zituyamba okweyisa obulungi. Abanyinaffe bamaama baffe Allah yagamba kuli nabii ya ayuha nabii kulli azwajika wa banatika wa nisai mu'minina yudinina alayhinna min jalabibihinna dhalika adina an yurafna fala yudhaina. Allah yatandikirawa ngombe nnene yobo tunatandikira wano principle kuba netulina etteeka netwagala likoleki liyitewo. Bwateeka mu nkola sirowooza nti umwe abali wansiwe waliwo ayinza okulemererwa okukola kutya okuteeka mu nkola. Kati yatandikira eri ku nnyumba ennene avuga nti gamba bakyalawo mumala okubannyonnyola ne bakitegeera zaako bawalabo bozaala nabo bw'obannyonnyola abo abafamire ne bategeera kyekugamba zaako abakyala babakkiriza obagamba ekimeseji kiki yali amu okutuusaayo yudinina alayhinna min jalabibihinna bambale engoye ezibikka ensonyi zaabwe, bambale engoye ezikuuma golodi waabwe, bambale engoye ezikuuma ensa zaabwe. Bwe banaaba bakitadde mu nkola ekyo kyekijja okubeera ekyangu okuba nga bategeerekeka mu society wonna bw'anaayita ajja kuba ng'akola ki ng'ategeerekeka. Era tubadde tukisanga emirundi mingi mubadde otambula abatakisi abaki bwakulaba ng'oyambadde bulungi akuwa linnya ki ngamba bamaama basisita bazukulu akuwa hajati. Naye hajati kitiibwa kinene kiweebwa omuntu alina ku ssente akutuukiriza etteeka eryo eryogera n'alambula ennyumba yaani ya Allah. Kati olw'okuba ofaananye hajjati oli mu nnyambala enneeyisa ensengeka y'ebigambo gy'ogenda okubisengekamu ng'obyogera kikufuula omuntu ow'omuwendo mu nsi muno, kikufuula omuntu ow'ekitiibwa buli omu ng'akuwa ekitiibwa. Naye the moment bwe weeyambula bw'oti bagati nali muyita muntu bwate bwafaanana nga weeweebudde ensa zikoze eki zigenze teekeramu okufuna ensa. Sebo Mulangi, waliwo abantu mbu babayita banneeko nabo babuka bagamba mwezi gwa kitiibwa era emirimu bagiwummuza. Kati era bw'aba asazeewo okugenda mu ofiisi wakolera emirimu egyo ate aba ayambadde bulungi aba agumidde. N'olwekyo empisa ezo ze tuba tuyize mu mwezi guno ogwa Ramadani ze tusaanidde okutambula nazo. Kyova olaba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba ti singa omuntu akujjira mu ngeri nga si yabuvunaanyizibwa ng'ayagala kujja ku mulamwa omugamba otya nsonyiwo nakoze eki nasiibye ndeka nakoze eki nasiibye. Kati engabo eyo gy'ofunye gy'okozesa ey'okusiima okwo wandyogedde ekigambo wandizizaayo oba n'ekikolwa naye olw'okuba wasiibye tosobodde kuzzaayo kiki kikolwa wadde ekigambo ekyo ekizitowa. Sigambadde sisiibye nandikugambye ekigambo wandikiguliddeko n'omuzukulu. Protection eyo gy'ofuna oleme kwogera kigambo oli kyalibuulira muzzukulu we. Allah gy'ayagala tutambuliremu tuwangaaliremu kuno ku nsi. Bwe tunaaba tweyisiza bwe tutyo ffenna nga buli omu akwatirwa munne ensonyi
nga buli omu akwatirwa munne ekisa ne tubeera n'omutima ogusaasiragana tusuubira buli kimu kijja kukola ki kijja kutambula bulungi. Omubaka sallallahu alaihi wasallam ne Allah gye yayagala tutambulizeko obulamu bwaffe kuno ku nsi tusubwa bingi kubanga omwana omuteeketi ng'ava mu famire erimu eddiini, ng'ava mu famire embuulirire, ng'ava mu famire emanyi obuvo n'obuki n'obuddo, yeeyisa bulungi mu society. Buli lwabaako kyagenda okukola abaako ne question yeyeebuuza, maama anawulira owana kino ebyo sente weeziri abasoga oba ne question gyoweebuuza ono byantunuzaamu maama nga nvudde ku ekyo kyeyayagala mbeere. Embeera eyo yeno omwezi guno gwa Ramadani gye gututeekateekamu tubeere abantu balamu, tubeere abantu abawuliriza, tubeere abantu abalowooza era abafaayo nga tetunnaba kwogera. Mulangira ekigambo kyo kyonna okirinako obuyinza nga tekinnawuuka wano. Tuli ffenna ekigambo kyo kyonna okifuga nga tekinaba kusukkawa nga tekinnasukka wano, naye bwe kiyitawo ne kifuluma kiyinza okusitula eddaala oba kiyinza okukubuzaako wootudde. Tuli ffenna kati nga tetunnaba kwogera nga tonnafulumya kigambo, sooka okisengejje, sooka okirowoozeeko. Wa w'oyimiridde, bantu ki b'olimu, baani b'ogenda okukigamba, kisaanidde kibagambe, obudde bwe butuufu mbagambe ekyenjagala okubagamba. Bw'olaba nga kiyiseewo kikole ki kyogere, bwe kigaana okuyitawo kikole ki kyesonyiwe. Ebyo byonna byonna tubifuna mu mwezi guno ogwaki ogwa Ramadani, kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti omuntu yenna atasobola kulekayo kwogera bigambo bya nsumaddu. Ebyensumaddu tubitegeera, okwogera ebigambo ebyensumaddu oba byebiriwa ebitaliiko omutwe n'amagulu, ebitalina buvunaanyizibwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakola ki? Yatugamba omuntu yenna atasobola kwewala kwogera bigambo bya nsumaddu n'okwogera ebyo n'okuwa obujulizi ku bintu byatalinaako kumanya, teyanditawanye kulumwa njala, teyanditanye kukola kutya kulumwa njala, kubanga togenda kufunamu mpeera. Ebigambo ebitalina mutwe n'amagulu, ebigambo ebitalina buvunaanyizibwa, tiwali nsonga lwaki alumwa enjala. Bamusaayi muto, eddiini eno egenda kusitukana mmwe. Eddiini busiraamu egenda kubwanirirwani mmwe. Lyamuwadde okuduumira lyeririmu Umaru. Umaru tumutegeere, Umaru yakwata ngalina ekkubo nga shaitani ekwata ki ekwata lwe, tibasobola kutambulira mu kkubo ki kkubo limu, naye yali awa ebiragiro Umaru mu kiseera ekyo yali ani? Yali Usama ow'emyaka emeka? 17. Emyaka gyammwe tujagala nnyo, emyaka gyammwe tujagala nnyo, obuweereza bwammwe tubusuubira. Muveeyo tujjeyo ekitiibwa kyaki ky'eddiini yaffe, tweyise bulungi. Bwe tunaaba twagala okuggyayo eddiini yaffe tuteekeddwa kweyisa muki? Kweyisa bulungi. Principle atukulembera nga bwe boogera ku ttiimu y'abaana abasiraamu abali wano agati nja kumala kwetegereza ekyo gwokyo okireese ng'abavubuka abo be bakikoze, kale nkitegedde naye kamala okola ki?
kamala okwetegereza kubanga tabamanyiimu kwemakula, tabamanyiimu kweyisa bubi. N'olwekyo bwe tunaakuuma embeera eyo mu kifo kino, mu ttendekero lino, ettendekero lya Ssaabasajja Kabaka, tujja kujjayo ekifaananyi ekifaananyi kyaffe. Nsanze abadde ku muzindaalo ayogera ekigambo ti kuntum khayra umma, mwetaala ukhrijat linnaasi. Allah yabaawula muki mubasigadde ta'muruuna bilmaarufi, n'abakwasa obuvunaanyizibwa. Empisa ennungi mwe mulina okukola kutya? Okuziikiriza. watanhawna anil munkari, nakyo nekyawukana n'empisa ez'obuntu mwe mulina okukikola ki? Okukiziiza. Njagala okubategeeza Muhammad, Abdallah, Maimuna, Hafiswa, buli woyimiridde oli presentinga umma, oli ambasada waki wa umma. Buli lwokola ekintu ekyawukana n'empisa ez'obuntu bagenda kuvuma umma yonna. Oba tuli fenna obalabye abasiraamu, oli muntu ki? Oli muntu omu, naye babayita baki? Babayita basiraamu. Obalabye abasiraamu, obadde obasuubiramu ki? Obalabye bakazi baffe abasiraamu bwe beeyisa, naye ngaoli muntu ki? Oli muntu omu. Kati buli lwe weeyisa obulungi ate oba oggyeyo ekitiibwa kyaki? Kya umma. Sebo ngamaliriza madaala n'abo bonna abakuyambako okutambuza institution eno, Allah abawe omukisa ate akuwe enkolagana nabo, abafune bagonvu gy'oli, nabo babeere abawulize gy'oli. Nsaba Allah subhanahu wa taala awe omukisa abasomesa baffe abakola ki? Abatusomesa. Nsaba Allah subhanahu wa taala akkirize okusiiba kwaffe. Nsaba Allah subhanahu wa taala empisa zetuyize mu kisiibo atukuumye nazo mpaka tutuuka ku kisiibo ekiddako. N'ebigambo ebyo, assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakusa muadhin inshallah tuwazini. Allahu akbar, Allahu akbar. Banda loyo Allahu akbar, Allahu akbar. Kusibula. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala as-salah. Hayya la ilaha illallah.
الله أكبر الله أكبر الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر ورحمة الله وبركاته ورحمة الله أشهد أن لا أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اغفر آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر الحي tusobose okusaasira n'emirembe ku purinsipo waffe ow'essomero lino tukusaba omuwa obukuumi tukusaba omuwa obulamu obulungi tukusaba omuwe okulowooza okutuufu tukusaba omuwa omukwano eriffe bakulembera tukusaba omuwonya abalabe bamanyi ne batamanyi tukusaba omulongooseza embeera ze zonna omugondeze bakulembera omuteera omukisa mu abo bakulembera n'abo bakola nabo omugondeze abayizi bakulembera ossa obutebenkevu mu kifo kino ayi allah tukusaba ossa obutebenkevu mu kifo kino ayi allah tukusaba ossa obutebenkevu mu kifo kino otukuumira abaana baffe obafuula ab'omuwendo obafuula ab'omugaso mu nsi muno obafuula abantu abagenda okutwala eggwanga lino mu maaso tukusaba n'abasomesa bonna ababasomesa obafuula abantu abagunjuza abatuufu ate nga ne bwe bagunjula nabo bateekayo omwoyo eri abo ababagunjula rabbana atina fi dunya hasana wa fi l-akhirati hasana wa qina adhaba an-nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kiriyango Abdul Shafiq isoma masanyalaze. Yes sir. First year, second semester.
kirungi nnyo era tukyeyanziza nnyo, tuli basiimi n'enkola eno n'okuyita bannaffe okuva amatendekero amalala ne batwegattako ne tusanyukira wamu ne tusibuukirira wamu. Kibiranga wa Abdul Shafiq Mbakawempe Katooke. Yes sir. Hassan Miro Kizito. Soma buzibu. Building and construction. Kimako December document. Kyogera ko nti ettendekero liba likoze omuti gwali nti lisaamu ekitiibwa mu nzikiriza yonna ezijja mu masomero lino olw'ensonga ati simala gakoleka buli ssomero eri bwabweru bw'eggwanga. N'olw'ensonga eyo amasomero nago gakirabireko ng'ekyokuyiga okusobola okusibula abayizi baayo nga ssomero lino likikoze. Era twebaza nnyo principal waffe olw'omulimu gwakoze okusibula abasiraamu mu ssetendekero lino n'amassetendekero agaliraanyeewo. Tusaba Katonda amugabirire era mwongere watti. Ngira Masaka Sebo. Amanya Nakitto Ramla. National Certificate in Hotel and Institutional Social Year 1 Semester 2. St. Lawrence University, Kampala University, Futaali eno eyongedde okulaga nti obusiraamu bw'amaanyi mu ggwanga kuba eraze unity nti osanze nti amatendekero mangi gazze institution nyingi zetubadde tutamanye nga nabo bazze okusobola okukanaffe ku Buganda Royal Institute. Akiraze nti nera ne Buganda Royal y'amaanyi mu institute ezisinga nti okutegekera kijjulo kino n'ekita Supreme Mufti kiraga nti ekintu kyamaanyi nnyo era nga weewaawo alhamdulillah. Era kikomawo obulenzi Luweero district. Kikomawo obulenzi Luweero district. Yeah. Kale Ssebo gye bali ku Ssebo. Amanya ntibwa Nakitto Hasifa. Nakitto Hasifa. Neddira Mamba lwakuba banzibbula. Naye banzibbula. Somera ku Buganda Royal Institute. Ekisookera ddala neebaza Oweekitiibwa Allah otutuusa ku luno olunaku tubaye tetukisuubira naye tusaba eyakitutegekedde Allah amwemu ekisinga era naffe kitwongera okuyiga bati eyo tulina okweyisa nga gye tulina okusubulamu abantu. Nvira Nansana ndi mu mwaka gwa 2 soma bya cosmetics. Yes sir. Amanya nze Almakin Sani. Nsomera wano ku Buganda Royal Institute. Nsoma bwa National Diploma in Architecture. Ndi mwaka gwa 2. Yes sir. Era tuba tulina ekyenyumirizaamu era principal waffe y'omu ye yategese nti tuba tulina ekyenyumirizaamu era tusuubira era okuba nga alitwongerera okusiibulira gye bujja mu maaso
n'okukyongeramu amaanyi kiba nga kisooka inshallah taala. Mbadde nsiiba ssebo naye leero sisiibye kwa leero mbaddeyo n'omupiira. Leero mbadde sisiibye naye inshallah naba bansobozesezza njasobola okukisasula. Kino ekiggulu kigatta abantu. Bawonaga nti kati ngawona nti ono akola civil engineering, nono wa civil, ono wa gundi, ono wa byamawulire, nono wa ICT. Kati bwe tukuŋŋaana ennyo weetuti tuba tusobola okuba nga tukwatagana mu mbeera ey'enjawulo, okuba nga twegerezeganya, oluusi ne tujjawo n'emikwano egy'enjawulo. Yesewo tukwatagana bulungi naye kino kyongeramu ne bw'obadde tomanyi. Yesewo nze nviira Kabuusu mbeerawo mu Ndeeba. Nze Yusra Edna Sifa omuyizi wano ku Buganda Royal Institute ntendekero lya bulira bulungi kuba ekijjulo kyetufunye kivudde mu busiraamu ate mu mwezi omutukuvu. Nze nsoma ICT computer science. Ndi mu first year second semester. Mbeera mu Mengo mwennyini muno. What?